talabangako omuyaga nga ayagalwa bw'atyo. Nze nina ebintu ebyannuma nga njala muwala wange abantwalirayo music ku TV oba ku radio. Naye kati bwakula nabanga tokya mu mitambo. Kama muwa omukisa. Kati naye okiriza bwekanze ku show. Yeah. Nati nange bwanga mukolo gwange bwe gutyo dali namutene bamutungira ebyambalo. Kati nabo nani badde mbakola ki? Wani badde obabe iya gwe mukisa manga madesi bagulira ngoyo basikola ki kati mukisa guze naye temuliwo lyato ligaddwa. Kati oba oli wakati mu kuyimba ogenda omulaba ajja ne ate nga akaaba. Yasoose kunsika amagulu nga mulaba naye waliwo ebirabika byotunira bwoti nga tibiraba. Biraba naye nga si byolaba. Kubanga emabiga wano mbadde nsatula omuziki nga njagala obwekuba kwetaga kuyimbira nte bimu ku bitonde bya Mukama mbiyimbire kati bobanga tebazze era njagenda nyimbe nga nyimbira Yesu kuba kivulu yategese. So gwado ina babiri abantu bajja njabbayimbira we batajje Yesu ajja kigwako njya muyimbira ampulire ajja muyimbira kati nagenze ndi bulungi jofulupa kwenge jwa simuddemo muziki siga Yesu yabaddewo yekka kati kyalabadde kimala otime batu wadde ntono time kati patiri twagenze tukola era abantu banyumiddwa mwoyo twagenze zinakola ekivulu kyange ngakola concert community yajja ne bonona ebintu ne Alien Skin bamwagala nabadde mukono Alien Skin tiyalabise nyina sabye nga nyimba binyuma bitya nenga mukono gwa Alien Skin bonna ne bawanika nenga bamaze okukiza ni Alien Skin tano zataliwo nenga balabo mukwano gwa Clever ne Alien Skin abataliwo wali ya gwe kyobo manya nti Yesu yakikoze tewali asobola kukikola nakuba nsi yaleeta Balamu ne mugamba nkolera longi nenga kansoke ndabe ku community byogereko biki teyanzirira nenga mbuba nawo mba nkutte wakyamu ngeni babajo balesiza batukirira tewali luyimba ne promotinga akasente kaba katuna ka promoting tutusaku buli muntu kyovala banga nebaza nnyo tiktokers mwana muongere mutakule wamma nebaza bakadama noko ekikyala kinene kizina fanya kazi nga kinyenya kabina kinene nezi nange kiyisanyusa. Semo official najjo sinziro kubanga ate otulaba subscribing ku mukutu guno okusobola kubanga atofuna videos ezifanagana ko bweziti bitundu byensi eyo najjo wangali amwe kubanga ate je muri kale twagala kubasaba bakama baffe aba Mutawa Enterprises Limited abatunzi battaka akukadde 10 wefuna plot erina n'ekyapa make sure that wefunirayo ka plot mu abana abali ebweru abali kubyeyo kirowoozeeko okufuna plot osolo kudde Kampala nga atiso inawo kyogamba nti kino kyenkoze mu kyeyo kale banafa ba Mutawa Enterprises bakubireko okusobola kubanga atomanya plot zonna zibayina balina plot ku makubo gonna gafuluma ekibuga Kampala. Alhira Holdings Uganda Limited ngomazo okuzimba ennyumba yo ngoyagala kukola toilets ennungi ezo eziri ku mulembe bakusimira biodigester tanks. Biodigester tanks eziri ku mulembe guno ekirungi kyazo tezijjula lwansonga nti mukinya batekamu ekirungo ekikuba obuchafu obwo ne bufuuka amazzi kati amazi webufuuka amazzi gavaayo ne gambuka ne gakira mu sockpit kati process esigale etambula bwe tukitegeeza nti nno toyinayo mukisa gwa kunywa mukale nawe bakubireko agala kubanga bakusimira biodigester tank ebintu birenga bikwangwira. Rosemary Beddings basangibwa Kasubi wova kubitala bwoti nga agende nankula bye wogenda okubasanga abatunda ngweza abaana batunda bya mu kisenge okuva ku blanketi masuka pilo byonna ababina banafa ba Rosemary Beddings atawo nga tuvuddewo online business bakutegeeza nti nno wobanga oyagala okufuna ka part time job nadanga gwe ali mu Bulaaya awo bakutegeeza nti nno wandibadde ofuna ka online business kakati ayagala okupanga wefunda gig ezenjalo nadanga oli mu Bulaaya bagamba nti ekisoka ngo okola nnyo wetaga ofuna akadda akawumulamuko ate ningeri family yo ombiri guno gwo yes tulina okukola n'ombiri guno gwinofuna n'akadda akawumulamu kakati osobola kubanga ogenda ku website eri www.jemaimamrembe.com osobola okufunirako gigs ezo oba nogenda ku Facebook nononya Jamidi Mentor osobola kubanga ofunirako gig oba nogenda ku namba ya +44 bajja kubanga bakuwa guidance eya ngeri gy'osobola okukolamu buli kimu nga gisobola kubanga kitambulamu kale Brain Parents then Boarding Primary School basangibwa Bukalango twalayo omwana berenga mubangula then Rosemary Beddings brand shoppers basangibwa Kabalagala nga ku Tripati mazima mall awo
batunda ngoye z'abaana okuva ku lunaku lumu ku myaka 12 woba ogenda osobola okubeera nga okufunira abaana b'engoye ennungi ebyokuzanyisa ebirungi n'ebirala. Okay, tukomyewo wano ku kyalo kwesi bannabukaluka abakataluko ewa Kilevajje, era ng'olunaku olwaleero tukomyewo oluvannyuma lwa Yesu okulaga amaanyi ge olunaku olwokutaano n'olunaku olw'omukaaga. Tunali awo nakeerawo nenga musajja wange Mukama Katonda singa sheeno tekola tuyinza okuba twamusanze alina waali ne eyinza okumukkiriza ddala. Ekyamazima kwemu nga ndaba kiganye nezagenda otuuka mu 3 awo ne kafaanana ddala kali Yesu yali ayingira Jerusalemi nga bamwaliridde emikeeka bw'ati ng'embeera nnungi njereere. Kilevajje nze mu mutima ndi musanyufu, simanyi gwe kyowulira. Kansooke nsiime mu byenzize ndaba bino ebyamagero Mukama byonna byokola, abalala kimu bibiri banjabulira kyokka gwe nontaasa. Yes, ekirala nina abaduuya bangoberera abatega emisanvu yonna gye mbeera mpita, abagala mbugunzizeyo gyonzije ssebo kyokka gwe nogaana. Nga nkwagadde naye nga ddala kiki abatulaba eyo amanyize Mugabi Kilevajje musajja wa Kabaka omubwati. Olunaku lwa jjo ekyabaddewo essanyu lyabadde times 2 olw'ensonga Yesu yayolesezza ekitiibwa kye. Yalaze nti nno byonna bisobola okubeerawo naye asigala ye mwana wa Katonda omulamu. Ng'ekyabonebwa kigamba nti taliikiriza linnya lye kuswazibwa, byonna byalabikidde mu sheeyo. Essanyu lyenafunye nze nganze omuyinza bamwe temusobola kulifuna oba okulitegereza naye nga nasanyuse. Ku mikutu gyange abantu bakuba banneebaza kyokka nze nina okubeebaza era mikwano mwebalire ddala, mwebale butanswaza mwebale butanswaza mwanjiriddewo omubiri. Eddogo lyekwese kati tiryagala kuvaayo kati bwalyokyezza. Eddogo lye basindika okugoba omuntu lyekwese teyagala baligobe. Lyekwese. Kakanja tutandikire wano omanyi bino ebivvulu bino olesolokera ku makino gamba nedda ekivvulu nkyagala nkisobola ne buli gyokoma okutuuka kutuwalize ku kivvulu awo otandika okwebuuza naye ddala kinaasoboka. Muganda wange okukkiriza kwange essanyu lyange obulamu bwange bwonna buli eri Yesu. Natandika kulaba tasobola kunjiwa naye ku ssaawa nga 11 nafunye omusujja ogw'amaanyi. Nafunye omusujja ogw'amaanyi. Ng'olwo oli wano waka oba bakujjeyo ne bakutwala? Nabadde nina okuba kumpimpi ngenda okolera show teri kusuula bajje yagambye ono sijja mutwe mulekayo nafuna wakugijikaawo 11 ogwirwa essujja. Lyangwiridde essujja awo yagamba mwana si musujja otidde era tekuba kutya ne waliwo okwetegeka ku lunaku olusabiddwa kuba olusabi Yesu mpa nange nkolera ekivvulu oba yegoba gy'oli si nkolera. Kati olina essanyu ly'owulira n'okukkiriza okutamala nti tasobola kuvaamu kubanga bukyawanibwa kiga tayinza kukkiriza linnya lye kuswazibwa era buli amukkiriza takwasibwa ensonyi. Kati olwogwirwa essujja lyankutte baaba lyankutte mukaawo naye ng'okukkiriza wange kukimanyi kasita nkwata ku microphone liwona. Wakati awo mu kugwirwa essujja wadde owuliziganya n'abali ku venue oba bali bakusazeko complete teri kuwulira biri ku venue. Isha ne wotabiwulira gino emikutu ejjajja owudda njogera nabo. Omanyi akantu ako kiri kitya ebivvulu bya Tundubaali olingiza wakati ku Tundubaali bw'otikica kakati wano bida tolingiza tolinawo olingiza ku mukutu bakulagirawo nti entebe ez'omu maaso zikyali nkalu bweru bwe buti kati omusujja ne gutandika n'ogamba omugabi waabwe awo omusujja ne gutandika ate toyagala kulaga mu bantu nti munnayo olina ky'owulira. Sikuyita kutya wabula kulinga okwetegekera okutamala. Kambuuze I understand faith ye eri waggulu nnyo
ne time wetuka faith ne tukogezesebwa Yobu yomu ku bantu abaali abamanya bakkiriza mu Bible Yes. ne wakati mu kumugezesa era na time yatukanga n'ayagala okugiving up nina mana najjukira nti Katonda oyo mulamu bwawe yayogera n'agamba owange Mukama anatuwa birungi byokka n'atatuwa bibi we bamugambiranga weegane Katonda ofe oyinawe watuuse n'ogamba nti nesinga tebajja omugabi waabwe kiki ekiri kyazzeeko mu bwongo wakati awo obutebe wewadde butambulira obweru ekyo tekyazze ayitira butalabika mu bwongo bwange kubanga emabega wano mbadde nsatula omuziki nga njagala obwekuba kwetaaga kuyimbira nte bimu ku bitonde bya Mukama mbiyimbire kati bwobanga tebazze era njagenda nyimbe nga nyimbira Yesu kuba kivulu yategese so gwado ina babiri abantu abajja nja bayimbira we batajje Yesu ajja kigwako nja muyimbira mpulire ajja muyimbira kati nagenze ndi bulungi jofulupa kwenge jiwasimuddebo muziki siga Yesu yabaddewo yekka kati kyalabadde kimala time batuwadde ntono time ntono nawulidde banjala bawulire ku nyimba empya naye abantu gibayingiridde ku time kati akadde basiibula bakimanyi munaye bajja tugoba wano sawa mukaaga nga tuzituukiriza kati olina okutandikira ennyimba nagimu ennyimba nga mukaaga badde okyatuwa nabadde nkomi nabadde bagambye nkomawo second session naye nga time nga temala ewamanna olumala we baalusalaawo ne baleeta oba luno tuli bulungi ne baleeta tuli bulungi baalusala ne tugenda mu tuli bulungi then tudda mu ddogo lya Africa now twogere oyingira bwoti kati abo kuba gwe watuukidde nga ekintu kyateredde dda abantu mwebali olaba abantu bulijjo ogenda mu bivulu either ozze kwerekerako muyimbi munno oba babagassa omugetto si bonna nti bazze kusubira kirevaje kati oyingira mu kisaawe stage y'amaanyi bali soka twebaze Saalongo bajjo weebale manyize bajjo se kyali wange ne bajjo weebale kubwa Yesu ajja nakufuuka muganda we bw'otunira stage ya bajjo amazzi nje kisigala ng'ogera omuntu yazze okubbamu obubbi awo agende tasobola kukwala screen eyo n'agiteekayo tasobola kukwala screen zonna n'aziteeka emabbali tubaddeko ku bivulu bajjo thank you so much otuuka muntu bantu ng'abantu mwebali ki ekyazze mu bwongo si bantu nga mwebali abantu bo nga mwebali abantu bo yesito kuba si bantuntu abalala basigaddeyo naye ng'abantu bo mwebali ate nga si batono kuba abantu bange badde bajjuza Freedom City era neebooga ki ekyazze mu bwongo bo n'ogamba Katonda wo nawadde akasira ke katamaze naye nawulidde kati ngamba wano kati ng'oyingira abantu obalaba tunajja na ku stage eno kuba tulina okwogera nabadde mbalabamu bo obutanategeera nakuntegeera kubanga ata yange gye nayambadde ku this time teyabadde ya bulijjo eno gandula ya muggulu kakati ontunulako obutunuzi naawe n'osooka oweerowooza oyinza n'okuba n'ogamba gwe togenda kwata engoye zizino yambala genda omale oyambale bulungi baba n'abayaayi selection ya gundi yavudde kuki ani ya selectinga by'olina okwambala Yesu akusangawa Yesu anje ngendo teeka ekivulu nga buli kigenda masa kimanyi Yesu era weesanze bwesanze ng'oyambadde nga sikwesanga bwesanzi naawe Yesu yakuwa n'akulaga nti genda oyambale bwoti oba ddala weemenyezza oba ddala ompulira kubanga kati wano nga Clever J ategese ekivulu nga n'abantu bazze yandyagadde okwambala amajjolobero wano oba yambale byamagye okulaga muganda wange nafuna akadde akazibule nagenda akeyo entungamo nagenda nebbaga yange mulimu ekyambo nakikolera walatifu kimasamasa kiti nagenda mu bugatto nga butini nnyo bwete akapale enfuufu akakubidde ku boda ne ka t-shirt in fact kali kanaanuuse nga bbaga yange ebyambala ebirungi eri mu baasi papa natuuka ku show ebbaga nga bagiriddewo teriiwo mu baasi ng'engoye zennyambadde zenina okuyimbiramu bw'otayimbe tojja funa transport akuzzaayo tojja funa musala gusigaddeyo kola ki kati olw'engoye ennungi kati ebyo bizze bibeerawo nga binnuma naye nga sina wenzija kasente nti ngule engoye ennungi engoye zange byenjagala nzimanyi njagala bintu binene bana bano baagala bupati buno obunywa emisuwa anti bwe kyava bazikira tebategedde kakwata wano emisuwa ne kakwata wano emisuwa na wano ne kakwata emisuwa kakati aneguka bunegusi
So kati kanesala aketafali ako kali firi nnyo nawulidde nga bivutanike bikuba bwetuti nawulidde nga bwobanga okugulu kanyuga gyoyagala veni wabadde wagizeeko ko before nagizeeko emirundi ebiri wabagizeeko emirundi stage yali tekutiisiza naye jeje yankozemu naye obuzibu nazze okutestinga sound mpulire microphone bwe zikola mpulire eddoboozi eri abantu nti mumala kwagana gundi owekivuga nalagano mutegeragane mulagano olunaku nemutula kalunaku terunamanya testinga sound temampadde kadde katestinga muzinda ati byavudde bulungi mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Amen. So ekifulu kyabaddemu ebintu bingi nnyo. First of all watuse ku stage abantu batero basobola okujja ku kivulu nga babagambye alien skin gyali nga babagambye gundi gyali n'otuka ku stage nanyini kivulu abantu bakola abwe bati naye bagambye nti Clever je azze bakuyimba lw'eggwanga bonna ne bayimuka kitegeeza ndi bonna babadde bantu bo yabadde highlight ennungi nze yankutteko ye muwalawo eyakaabye nze kunze kyazzeemu kyabyabadde bingi nti maybe baali batwogerera bikoze bitya yabadde highlight y'amaanyi nnyo abayimbi abakuwerekeddeko nze na highlight zange nnyingi gwe best moments zo mu kivulu ekyo ziriwa zogamba this is my best moment. My attire was my best performance. My attire. Yeah. Ekyo kyekisoose kyokka ekyekikigadde ne Uganda ng'okusumula omuziki ogutandika gwe naaliyo ng'oba okuba mataffaali oba okola mwala naye ng'olina message egwa ku mutwe gwo n'ogikola mu music tolindanga byambalo mbw ate olyoka ogende ku kituuti twala message abantu bagiwulire ekyambalo eyo best eyo ye best yange endala oziddako best yange kyakulembedde yesu okwegulumiza n'alaga amaanyi ge eyo nakati mpuliranga ali mu bbanga olaba ekivulu kyange ekyentebe kyasaziddwamu naye mpuliranga balinga batalina kye baakoze kubanga Katonda kiyakola wali mukama abasaasire era ekyaleme kibabalira zino show zabadde 3 nga ziriko Patiri Mwana ne Mwoyo Mutukuvu. Oyagala okwongera ku byenfunayo tukuleetedde online business munna Uganda naawe awangalira mu nsezi enjawulo omukisa guguno okwekolera ku ssente ng'okolera wooli nga kiweetaga esimu yo oba kompyuta nga birina internet otandika okuyingiza ensimbe tuzze okuyamba gwe ayagala side income ayagala okukolera ewaka akweyo okukozesebwa naawe atalina mulimu tulina bagenda okuyambako okuyisa mitendera gyonna nawe otandikewo online business yo wenogere ku ssente tufune ku website yaffe eya www.jamimamirembe.com tukubire oba tufune ku WhatsApp eya +44 794 901 ku Facebook tuli mu linnya erya Jami Dimenta. Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate zonna oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nassana Municipality Wakiso District esimu 0756 oba 0705 tufune ku WhatsApp +963623888 eno nene leero lwa nsonga nti nno era n'ekifo kya bbaala na restaurant so kiba kitegeeza abantu baba bangi nnyo okwawukana ne kuyawaka. Yes, kyobula bw'oliya kuba tumugamba nti nno oyagala yaki alina kugamba njagala ya waka njagala ya bbaala yange oba njagala ya apartments zange akati eno y'abantu bisatu so kupita ejja tuuka ekiseera ekole ki ejjule nga yeetaaga okugogolamu kati dani omuntu okujja n'ajjamu amayinja kati aleeta buleesi lupiira ne lusonseko mu pipe eyo ne lunywamu amazzi ago. Kale nonya kuba nafa Aulia Holdings ngokozesa namba ez'essimu okusobola okubeera nga ati bakutera biodigester tank okusookako ate kyenjagala omuntu abeere musanyufu asobole okwebaza Katonda nga bwe yatonda ensi eno n'okujjula kwayo
nyo busungu tubuyina kutusabira katoke ku sowaani wadde kabwerere mu Uganda yaffe n'okulanga olina omululu gwa kulya mmere gye bakukweka buli kadde. Okuyaayaanaako kwali kwa kivvulu nange nfune ku mukisa nyimbireko ku bantu bange abantu ng'obalabako ng'obazze batuuse. Gwe kyoba omanya nti Yesu yakikoze tewaali asobola kukikola. Nakuba nsi yaleeta Balamu ne mugamba nkolera longi nenga kansooke ndabe ku kamiliyoni tubyogereko biki teyanzirira nengamba oba naawe mba nkutte wakyamu geni babajjo balesiza batuukirira tewali luyimba newendi promotinga akasente kaba katuna kalu promoting tutusa ku buli muntu kyova labanga nebaza nnyo tiktokers mwana mwongere mutakule wamma nebaza bakadama noko ekikyala kinene kizina fanya kazi nga kinyenya kabina kinene naye zinange kiyisanyusa mwongere mutakulemu mwongere abantu baguze tiketi e Bulaaya mitwalo mndaweza mitwalo 5 nga tagenda kujja naye ayagala ozigabe ku kyala abantu bajje. Lwaki yaliwo mu biseera bya Clever Jet yafuna mu Kisogo yagenda Bulaaya naye kati byakola naye waliwo gwe bali mukuzo mumanyi nti yoyo ne bayiwawo omubiri kati ng'ekivulu nga tekinnakola ulira omuntu asindise emitwalo 5 nga zikukivulu wano bampe emitwalo 25 3 ojo yimbe wali enakawuka kati yasindise emitwalo 5 at least ozigabira abantu bajje mu kivulu balabe ekyo kye twalaba naye tetuliyo kati ebintu bingi bye nalabye nga tebinnaba kivulu tekinnaba nebikuzaamu amaino gama nange nga ate obanga ne bagamba ekivulu bakisazizaamu kati nga waliyo goals ennene zibandisanye kale oba okumanyako zetusasobola babuulira bubuulizi bwetyo anyhow nga waliyo goals ennene. Abantu batera okwekyawa naddala nga yali abaddeko ow'amaanyi n'akatayimu n'abanga akendedde amaanyi mukase oyinza basimaye bali bwekyayeeko naye kino ekivu kiina wekyakuzizaamu essuubi n'ogamba nti nekirabika Clever Jet si ekyo nsi kyegamba kiyinza kyendowooza ku ekyo kisuka ku ekyo ekyokubeerwa Clever Jet ow'amaanyi kisuka ku ekyo ekyamaanyi kiri nti Yesu ali nange nga bwali naawe bw'otakimanyi osanga kuba mukyasaba kitaffe ali mu ggulu onomanya ddi nti Mukama ali naffe obeera omulinda okuzuukira adde kale ekyamaanyi Yesu anviirayo nga amaze okusaba ekivulu nange ntegekera mukwegayirira nno nga bwe musaba ennyimba nti munaye mbuze mpa oluyimba n'eddogo lyafuluka golowooza nsobola okusaba President Museveni oluyimba wadde alina buli kimu obusobozi naye tasobola kumpa luyimba. Kati bimu ku ebyo bitulaba tugamba tulina okumusaba atuwe naye yagamba bwe kyemunasabanga mu linnya lyange kibakolerwe kwe kulaba ekitiibwa kya Yesu nga kivulu kiyimirira nze ndi mukutendereza ndi mukwebaza bannaye simanyi kyenafuuka kati sikimanyi kuba ndaba ndeegomboga muvuka munnange naawe lekera osaba abantu saba Yesu naawe ajja kuwa naawe ajja kuwa olaba nange yampadde anti ndabye okulaba ng'awa omuzimu gwa Nankyo mulya bwayimba meseji yeetaaga abavubuka okugimanya alina nnyimba endala zayimba alina meseji gyayagala abavubuka nga bairinga emitima neetaweebwa mukisa. Master Paul kyakubye ekivulu ku kivulu kyange wamulabye nze Master Paul bwe nfuna ekivulu gye nkube gye musindika banoonya abantu abalinga nze kyenva mbayita beti mpologama gyenva bamuyita mitwalo ameka 3 twagala bakolanga gwe ekikula abayimbi abalamu bawasente ne bakola bati nga ekikula nabo tezibamala kati mimi kigoyinza okumpa ebirozi birwawo nnyo n'okutunula ku kamiliyoni abitasobola gendayo nga ntunda ku Master Parrot nga ntunda ku beti mpologoma kuba Parrot yakubye ekivu nempulira nga yadde musanyufu yansanze baka stage awo nga nyamba data yange nangamba kati music azuukidde yasanze mwata yange kati music azuukidde byonna biwedde kati nkugambye ko yambadde bwoti byonna biwedde ninga ava kutakula wali kivulu banananange abandi babuka yakubye endongo soko lujeyo nabagamba lumanyi yalukola Clever Jet yalukola
no mu producing level wali wa amaanyi nze siraba amaanyi gange kubanga abavaayo kuba buli ennyimba nti nzikola melody yali mu kibiina kyange naye ng'obusobozi bw'okuba nti mukube ennyimba mukole kino mutambuza afuke kyakabi nga sinawe mutandikira naye ng'asobola okufuna ate eddala ligende wa kamiliyoni era nga kamiliyoni asobola omuwa platform ajja mukola oluyimba bakole video okifuna bulungi kale naye ndabanga mu butaba na facilities ezo malayika zajjanga nange mbe ne kulu ey'omulembe naye gasiina bisaanyizo batumaliriza ebisinga emirimu gino gye tukola bazadde baffe bawulira miwulire tituli Kampala eno nkola mawulire tuli Kampala eno tuyimba finally muzeyi n'abeerawo nga oyimba n'omuyita ku stage kyekyo amalabayo nze nabeeranga ne taata wange nga genda nakola safari namalayo wiiki naye nga bwakoma oli bassanyu owulidde nakati kaseera kano mpulira I'm feeling like a baby my dad is there kati nali ku kivulu kujja okwoyimbira ng'abantu abalaba kubalina mukwano gwange Winterman nakabira wiiki namba nga Winterman anfuddeko naye yajja ku stage nga muzina kyekimu ayagala nnyo kireva gyakole ki this time nabadde nkikuba ne muzeeyi wa nga mujogera wali ogambe tugende mu vibe ne tuzinamu badde dance with a king yabadde dance with a king yes awo ekitegeeza nabadde sigenda kubikola ebyo kati kitandike kitandise amina tuzaako kisaawa zino ekivulu tumaze kikuba abantu bakitegedde kuba buli omu kati gw'osanga agamba naye gwe kikireva kikuba tikikireva kikuba enjogera kati eri ku street kikireva kikuba n'enjogera yange egamba bweti emabegako badde bandabanga kyakulya era nga ne message zijja zigamba naye kireva gy'oli kyakulya naye kati zakyuse olushulu ekyawedde message zigamba olinga kyakulabirako kitegeeza ki kirabika obadde wakufa naye kati olabika olina omugaso kati kitandike baba mpulira nga atayimbangako mwe temufayo munaku mbale tonotono awo oba nga obadde mu studio bwadde ku bya kivulu kati studio kayinjagala kubawa mpulira sinnayimba nina kayimba kagamba yazija mu kinya mu mazzi bw'atyo nanteeka ku lukalu obulamu ne bumukwasa mu lwatu laba essanyu bwe ndifuna mu mutima kino nzizo kibagamba nti obulamu omutali Yesu temuli kino nzizo kikakasa ebyo bye twebereramu tuba twerimba nze obwange nabukwasa oyo mwana obwange nabukwasa oyo Yesu gwe mune bamufumita n'ebinankani nasigala nga bagaba basonyiwe ng'ate oli ku musala ebisumaali gimaze okuyitamu eno bakufumisa enankani ebifumu eri bagassa amagulu bayisizaamu emisumaali naye omuntu oyo nasigala nga gamba ayi kitange basonyiwe kuba tebamanyi kye bakola ate ayagala gyali gye muba mujja kale ebiseera bino Yesu atandise okwegulumiza nze omuyimbi yakuba wakola naye mukoone naye waliwo omuyimbi omu yakuba munno oluyi nafuuka obuzibu tali bubi nti batafuna bantu batakola ki nekyo ku mutima owulira nga oyagala ati kiveewo ekyo kibadde kinwananga nange bulijjo nzije mu famire yange mbagaye banaye kikikyo bukya buziba wetuli wano myagenda okonkona olujja olwo nga kuliko bisole kisingana ninsalawo okusenga eri Yesu mbeere ddala awo teri kuvaawo nawesonyiwa ffe n'ogamba kantandika ekyange bafanzi bange banyumya muziki wange banaye nze sinnayimba ntandika butandisi sikyalina bigambo bisembayo nina bigambo bitandika mwebale sijja kubeebazaako leero naye mabega mbadde mbeebaza era ndowooza ensonga lwaki era mwazze naye bo we banneebaza mpulira ensonyi nga nze nina obeebaza owulira nga togwanidde beba kwebaze akasembayo omwana omuwala eyakaabye abasajja kulaba abantu bakukaaba kati omuwala ekyo mulina kimanya gyali yakaabye kubanga eyo sho yali tagimanyiiko omuwala yali amanyi dda gyanywa enjaga kati ekitiibwa kyalali tekiriiwo so kakkanamu nze njogera
kakati bwolaba akaaba nze ndaba nga laba daddy omunyu w'enjaga abantu gwe baagala ennyo nze kye ndaba yalaba daddy munyu wanjaga talabangako daddy ng'ayagalwa nga yalabye ayagalwa talabangako omuyaga ng'ayagalwa bw'atyo nze nina ebintu ebyannuma nga njala muwala wange abantu alirayo music ku TV oba ku radio naye kakati bwakula nabanga tokya mu mitambo kama muwa omukisa kati naye okiriza wamwekanze bwekanze ku ya nti nange bwe banga mukolo gwange bwe gutyo ddali namutene bamutungira ebyambalo kati nawe nandibadde mbakola ki iya gwe mukisa omanga mbadde sibagulira ngoyo basikola ki kati mukisa guzze naye temuliiwo lyato ligaddwa kati oba oli wakati mu kuyimba ogenda omulaba ajja naye ate ng'akaaba yasoose kunsika amagulu nga mulaba naye waliwo ebirabika byotunira bwoti nga tibiraba byo biraba obiraba naye nga si byolaba kuba nze performance yange obwongo wadde kukola ki kuyimbira bantu kubawa nawulire nga nokumala tekimala kati olwakusika amagulu nga yanga ayagala okufuuwa oba tamanyi kyakola bambi kubanga bwabaze mu show tamanyi bwanatuuka eyo tamanyi kubanga tikikwagadde enteekateeka kati ate ogenda okwemeka nga ate ne ku stage azze nkugambye ku stage bamuwaludde bwaluzi yayingidde mu show yange nga kamyome yayingira mu show yange ku Comedy Store oli wakati okuba raga n'agwa ku stage nembulwako n'ekyomugamba kyonna okujjako okumujjako ng'akabaani sooka oleka ebyo tunaabimala kansooka entuukirize guno ntaati munnange daddy nti ye munnange nenze nebaza bakaddaama tiktokers balina gye bakipise batadde nyimba ne bazikomyawo buto lwaki bazikomyawo niyo omwami yankubira essimu nangamba Clever gye kano ke kaseera za music we yenna omukadde ku TV lwansonga nti abaakulaba be bakulu abali eri bagenda bulaya bakola abalala bakula owulidde naye ennyimba zo zino omwana wange wa myaka 18 aŋŋambye ani ayimba oluyimba olwo nga lulungi lunziriremu n'amanya nti ekiriza bano generation tebamanya nankubira essimu nangamba ennyimba zo zonna zikola ekiyi zikomyewo abantu baagala nnyo ebintu by'obuntu omwana we mwayawukana ddi oba mwasemba kuwuliziganya ddi omwana okubeera nga temuli ntaki eyaddala akabanga katambudde kubanze kasita waliwo embeera yatuuka nebisazaamu neŋŋamba kati gwe komaawo nabisazaamu gwe ne maama neŋŋamba kakati bubanga kibwe kiti kisoke kikomaawo aye ne mami nenakyegulumizaamu ate nga omwana alina awulira maama nange mba mubivulu siba waka neŋŋamba maama olutambi lulutandika owulidde ne ku stage byandize nga bwe bityo nekitegeeza lwaki naye kambafaanane mu ntandikwa mbawakanireko mu mafundikira naye tewawuliddemu kono gamanyi bwobeerawo ensi nekutagaza ng'olaba obwana bw'abandi bulina ebyokuzannyisa obwana bw'abandi bulina ebyokulya gwe tosobola butaleeta toyagala toleese byakulya sobola kuba toyagala n'obusobozi tebuliiwo naye finally n'olaba nga Katonda alina kyakkoledde ng'omwana we asobola okuvaayo eri mu bangi n'agamba bannange ono ye taata wange takyogedde naye nga mu nkaaba okiraba era kaakati nakyo mwe mukyogera okitegeera yakiraze nze wange navudde nemugamba ne John Bukenya ne muzeeyi wange twanabye nga mujja nako nemugaa sooka omuleke ekisooka oyambadde taiti bangambye yadde yuliseeko na wano sooka yambalo nandibawadde kyekiba mu mutwe gwange sooka omuleke mwanjula eri abantu lwaki olinda olunaku luno okuba nti lunaku olujeko olwo olunaku lwaki olinda okuntegeka Comedy Store okonyingiremu lwaki tonkyalirako waka n'olaba erinnya erinnuma naye mu kisa mu kwagala kale wadde byonna weebiri kwatamu awo kansooka enziguse ya kuba nkimanyi munnaye akuleesa ajja kuleeta mukadde akatuufu nkunyumiza ebigambo mwana wange tofuna basajja bangi
kubanga oyinza okuba bwoti nebo naye kati wali kadde kunywamu na muwalawo obadde mu bivulu ova ku kino kwata kiri ate waka abadde ku ssomero era taba na mami era abeera mu kisolo talina kyayigirizibwa kuva eri mami wadde every daddy bonna tebaliwo wadde balinga abaliwo kati mwazizemu okwogerezanya kuva mwavudde ku kivulu bonna we bali wano bonna we bali kitegeeza ekivulu kino mugatta kati nsi yonna nababuuza mu lubereberye okugatta kumwagala oba okwawula naye kyansaziza okubanga nkubewa alien skin ekisabisa ekivulu berugogo Yesu bwe yajja okwawula omwana n'ennyina abantu bonna baagala okugatta naye kyamuleeta kwawula mwana na nnyina kale tubadde tulina okuyitako wano okusobola oluvannyuma lw'ekivulu kye twabaddemu Clever asobole okwogerako n'eri abantu mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga azeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya higher diploma, national diploma ne national certificate nti okwewanisa kugenda mu maaso mu courses nga fashion and design, hairdressing, catering, building and construction, electrical installation, auto mechanics ne plumbing. Okwewanisa kugenda mu maaso eri abamaze senior 6 nga bagala diploma, abamaze senior 4 ne P7 nga bagala certificate. Tukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Olcom Petrol Station oba tukubire ku 0414 27 26 73. Kampala Polytechnic Mengo mujjemu ewandiisa. Omuzadde essomero wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza ly'erya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango. Ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu. Essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi. Tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi, endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu, so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo. Dormitories zaffe nteeketeeke bulungi omutali mujjuzo, ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu. Tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo, katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga ssaako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba. Emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka. Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango. Okumanya ebisingawo osobola okututukirira ku nnamba z'essimu ez'owammanga. N'okwongera okugabana kati Clever omanyi okufuuka inspiration speaker teweetaaga kumala mwaka bw'okikubayo olunaku ofuuka omuntu w'ebigambo ebizzaamu essuubi ng'obijewa okusinziira ku by'oyiseemu okusinziira ku byewayiseemu ku weekend njagala obeemu gwozzaamu amaanyi alinganga Clever gy'abadde emabega muzeemu amaanyi ntya ngenda muzzaamu amaanyi bwe nti mukwana akakatiba ke walabye kali mu kafulumya bloka 2 bw'oba ogakuba wano ng'ogaanise gabaluka bw'oba ogaanise okubaluka omusana nga gokyezza nga togabisse kitegeeza olina okipinga time ogabikke bw'oba ogasimba mubaamu agamenyeka bw'oba ogasimba ku musingi mubaamu agamenyeka bw'oba opanga ku ttanuulu mubaamu agamenyeka era bwe baba bagapanga ku mmotoka baba agamenyeka naye baba bagayiwa ani asasula agamenyeka kubanga tulaba omuzimbi nga ettaffaali alitemamu nakwagala bwe tulaba nga tunoonya agamenyeka wano alitemamu nalitemamu wakati nga nakatiba akakola eryamaaseemu wakati temugaba kayiya tukyakaanira gali ag'ekitundu agamenyeka wano balitemesaamu kwagala namuyiko naye ngeri okyalina obusungu lizze limenyeka kati olituusizza wano
ale lituse eriramyewo ale n'omuzimbi era zeemu alimenye otyo toyinza butakakana busungu omulabe gwe tulina bwe busungu n'olw'ensonga eyo okukuzaamu essuubi w'amazzi kiri bwe kiti buli kye munaasabanga mu linnya lya Yesu bayibuli egamba kyonna kibakolerenga kitukolerwenga buli munaasabanga abantu mugenda kunyiiga Yesu waali buli munaasabanga Katonda ali mu ggulu anaabanga aluddewo okujja gye muli era nga tali nammwe naye mwene ensi kati Mukama awulira essaala z'abatukuvu be mu guno omulembe ogwakyama mulimu abatukuvu be nti bw'onooba omaze okumulisiivinga onoosabanga mu linnya lye buli munaasabanga mu linnya lya Yesu agamba kitaffe w'omugula n'akitukoleranga era eno shebadde patiri mwana mwoyo naye gambye patiri twagikubye omwana twagikubye omwoyo yagaanye tukkiriza tulina press conference tuzibira jabbe tuwa technically siwe kiri kyenvanziropa eri Mukama sikuba endobo kale Katonda abanjagalire namwe mbeeko bye mutuukiriza eyo ewammwe kyonna ekiganye omala okigguse nzikiriza kisoboka amiina tofaayo ku bwakwogerera gwe kyobamanya nti Yesu waffe ali naffe tali mu ggulu kuba ettaffaali eyo n'olugero ndikuba n'okuba amataffaali go 1,000 onoba tonaba kugamalayo ng'ofunye omugenyi nze baana bange wano yajja n'agamba waliwo abakozi wano gwe njagala agenda afumba ebijanjalo waliwo ennyumba waliwo ku bakozi wano nga n'abamalayika emujjidde kumuwa kalimu kuba aliwanga alajana papa ne bwenjira olujja tosiima papa ne bwenkola neta amazzi gwe tosiima ne bwenkola naye tosiima kati oli azza mugambye nkuwa omulimu gy'ofumba ebijanjalo waliwo ku mukozi wano ogenda okolenga bakusiima nali nsota wali ttaka n'empulanga bimuuza neziruka emisinde nga muzee badde yagala kyama mbadde njagala muvubuka oyo kitegeeza oba kati badde bwange badde bwoyo akusanga okola